Bobi Wine bw'aliva mu ebyo ebyekiyaye byakola ebyokukola obukozi ssente n'agamba nti njagala miliyoni y'abantu twekalakaase otyo tujja ababbi bano mu zi office Mwami Museveni tagenda kundaba agenda kumpulira nga ndi wa Bobi Wine agabbi agali mu government oba agabbi agali connected n'abali mu government otegera be baletedde bana Uganda okukaaba sente ze babba mu government baziteeka mu ebyo buli wantu wonna waabwe abantu bawansi bakaaba bukabi bali money minded bafa ku sente tebakyafa kumwe bannansi Maulana bamukute kubanga tabadde munene waliwo okimanyi nti waliwo abayimbi abanene abaliko emisango nti batta omuntu mu makage waliwo ne rape n'abakwatira ddala ba artist abakwata abakazi kesi ne zifa mwegomba ba artist kubanga balina erinnya naye balina ebizibu byabwe balina empisa embi omanyi naawe oli muwagizi wa Nuupu ekintu ekyo nno munnange okiyintaddeko nnyo nze ndi munnamawulire mpa mawulire abaana abo abavubuka abo bawagizi ba Bobi Wine era bamaze ebbanga ddene nga banvuma banzanya mu comedy banvuma Maulana Maulana n'oli Rain kati ssanyu lyo kaakati buli muntu yenna avuma abasajja Mivule okolimye abeera mu gwenyufu taba na mpisa aba musirusiru jukira Lumbuye yasookera ddala kutandika okunvuma ngenda okunoonyereza Lumbuye nga Lumbuye yalinga ku Market Street nga bebakuba abantu obubadiya ne babba abantu amasimu ne sente Lumbuye ne batta omuntu yali ajja sente mu banka Lumbuye oyo ne bamutta Lumbuye n'adduka n'agenda ettake kakati owokubiri bamuyita yeekolera kati ali Kenya yadduka yeekolera yalinga mu group polisi gyenoonya be babbanga abantu ne bakuba butayimbwa obwa boda nga bakuba boda obutayimbwa yanvuma nnyo muvubuka oyo kati naye nadduka polisi emunoonya aliko emisango kakati buli anvuma abeera mu gwenyufu nabaga teri muntu ategeera isobola kuvuma basajja Mivule ba Rain babadde bamala ebbanga ddene nga banvuma kati omuntu ategeera uzaala otya abaana abakufaanana bwe batunalabye abaana nga bamufaanana n'okukamala n'ogaana okubaliisa n'ogaana okusasula bwe basula babeera mu ndaba nga afunako ssente ndaba nga waali si wabi nnyo bafunira ddala ssente empitirivu kubanga ekisooka bakola ebintu abantu bannayuganda kati bebasinga okwagala okuwemula komedi waabwe kuwemula abantu ne bayingira ne balaba ebyobuwemu ne basasula ne bafuna ssente n'ogaana okulabirira ezzadde lyo kati buli muntu yenna avuma basajja Mivule mumutegeera abeera muwonoonefu omuntu omugezi oba onvumira ki nze nakeera ku makya ne nga nti njagala Mwami Museveni ne butuuka ku makya ne ngamba nti Mwami Museveni bw'awummula njagala General Muhoozi ate mmwe ab'opposition nga nabo bwe baakira ne basalawo wagira abaabwe mwe mwatawanya President Museveni nga mwagala ebibiina biddewo ye demokrasi Mwami Museveni n'ateekawo ebibiina buli muntu agende gy'ayagala nze ne ngamba nti mpagira Mwami Museveni ne mutandika okunvuma ninga embizi ndizike ndi biki kakati laba buli anvumye yenna laba bwafaanana tebaba na mpisa tosobola kuwemula n'ovuma n'ogamba nti obeeramu amagezi bamaliriza kati we agenze kwebakaluzira mukomera talabirira abaana mukazi we oba kale mwakyawagana n'eririza dderyo kati kiraga okuvuma n'okuwemula kiraga omuntu taba na mpisa aba mugwenyufu aba musirusiru mugwagwa naye kyakulabirako ki kibagezaako okuwa eri eggwanga kubanga omuntu ali ALEESE alabwa ku kyandibadde kyakulabirako eri abantu abajja naye okusinziira ku mawulire nti byava mwaka gwaggwa omukyala n'aloopa koti nebasalirawo nti asasulenga emitwalo 25 za nyumba n'ebirala naye okuva olabadde tabawangayo wadde akantu n'okuweerera abaana ku baana ababo tokoti okutwalibwa mu kooti omuntu finga tuba ku pressure z'amaanyi azifuna mpitirivu yes muli mu lesoni abaana abawala bajjemu ekyokuyiga kati abawala bangi abazadde abaana mu ba celebrities ba comedians ba artist abayimbi abazanyi bakatemba dramatist nabaki abaana abo abawala babadde so disappointed ndozaneka nyinaze kano kawulira kana abaana abawala muve ku bantu abayimbi abakazanyikirizi abo ba Rain bazadde mu baana bangi tebabalabirira ate si oyo yekka by the way tulina bwino omulala ng'abalala bakompromisinga poliisi
ne batabakwata Maulana bamukutte kubanga tabadde munene wali abanene abayimbi nabo bazaala abaana bagana okubaweerera era abawala abamu abazadde mu bayimbi abo babona n'abaana okukamala naye polisi yaffe wano abanene gwe weewunye waliwo okimanyi nti waliwo abayimbi abanene abaliko emisango nti batta omuntu mu makage of course twawulirako ku story lwaki story tezitambula ejja nerabikako mawulire katono nebula nerabikako nebula nerabikako abimbi abanene banywa enjaga bakuba abantu balwana ate bimba bikola mu lujjudde tewali gwe basiba bacompromisinga police okutegera bamanaginga institutions eza law eza security ezandibadde zibakwatako waliwo abantu abafiridde mu lujja lw'omuyimbi ne bamutta ne bamukasuka ebweru kese zonna zifa waliwo ne rape n'abakwatira ddala ba artist abakwata abakazi kesi ne zifa ba artist abatalabirira abaana kesi ne zifa bintu bingi nyebiwa backstages by the way waliwo omuyimbi eyakuba house galo bubi nnyo eyo tiyatukana mu kooti kugamba bingi ebikolebwa bye bakola kati abawala bana abatali mu industries za entertainment abegomba mwegomba ba artist kubanga balina erinnya ne balina ebizibu byabwe balina empisa embi of course si bonna tulina abasajja abali abayimbi nga Mesa Kisemakula yes aina mukyala we erinnya lyali kumye ate wakimu tulina abantu nga bolaba Mariam Ndagire muzanyi wa katemba ate muyimbi akumye ekitiibwa kye tulina abantu nga bolaba Juliana Kanyomozi we bali abalungi ne mwabawala mwagala nnyo abalenzi abo abali mu entertainment ne mutateekako bupiira ne babakola embuto balina agayisa agabi bangi balina agayisa agabi tebalabirira baana bammwe ate olumu tebabaako nga bugamenti bini byakozesa abamu ebiweererako ddala banywera ddala enjaga abatakyakujjukira ndooza nakujjukira nti nali noono ku lunaku bweru tyesi ate omuntu azaala wano n'azaala wali gwe naawe oyagala omuzaalemu omwana ow'omukaaga oluzamba naakulabirira atya nga tugenda mu bubaka buno waliko kubanga abantu abasinga banki bambeere nga kibotola wano naye tukimanyi waliko mu mbeera eyo ng'okula ewa serebu mizannyo katemba industry eno ogimanyikoko abantu mu biseera byammwe nga bekondakitinga bulungi nga wakiri oli omulaba nga serebu mwavu naye nga famire ye weeri n'abaana be abalabirira gaabwe eyo eze ku baana ab'ennaku zino bafuna mangu sente ate nga luli zaali nzibu zafuna bafuna mangu sente naye obuvunanyizibwa tebabusobola we natandikira okuzannya emizannyo by the way nze okugenda mu America nagendanga Christian artist Christian performing artist nga nzanya emizannyo gya Bible kyekyantwaza mu America abazungu ne balaba talenti yange ebiseera ebyo tetwalina mitimbagano gino abantu kwe balabira obwononefu ennyo ate bwe jajja wano kankwe kikulabirako Sertel bwe yaleeta wano essimu nga ya $1.5 okukubera connected just connected okuconnectinga $1.5 nga basobola okubeera sente ezo batono nnyo nga ne $1.5 kyeyinza okukola kinene $1.5 yali ogula motoka sente zigula emotoka used ekozeeko nga zezikuconnectinga ku simu okugifuna so nga oba toyina kigendero kyetaago kyamaanyi togifuna kakati tetwali exposed nga tetulina bye tulaba ebikolebwa abazungu abamerika abacanada ebikolebwa abadaaki koppereza okwo tetubiraba kakati okoppereza bwe kwajja n'amasimu gano amangi nga gundi bwe yajja ne tutaasa MTN ne tutaasa ebbeeyi ne zigenda nga zikalu competition yezze kubanga luli Sertel yaliwo yokka monopoly ate nga n'essimu bw'ogigula buli mwezi olina sente z'ogisasulira nawulyangako service fee nekubeerako airtime nekubeerako airtime service fee airtime kati nga bingi essimu ngeri very expensive kati MTN bwejja netutaasa nezigenda nga zika competition yako kakati abantu bangi ne bazifuna nti n'abaana basobola okuzibawa abantu ne balaba obugwenyufu obukolebwa ebweru era amasimu bwe geeyongera wano ebisiyaga ne byeyongera enjaga neyeyongera obwononefu bw'empisa ne bweyongera okutegera kati eggwanga ne lyononeka duli tebyaliwo kati baserebu tetwalina nnyo n'empisa by the way amasimu ne bagatandize ensi gyegenda okweyongera ng'ekula efuuse kati kyalo kimu
bye bakola America na wano babikola abadachi nali Amsterdam ne Vienna mu Austria abantu nga batuyita bakimanyi bano balinga balambuzi batulaba nti fete tuli baayo nga batuyita ku makuba abawala otegera abatunda akaboozi kakati nawono byatuukadda tulina enguudo wano abantu bakuyita so babiraba kakati obono ne fute bwali woluli amasimu tegali wagatulaga ebyo kakati amasimu agatulaga emikutu ja TV egize mingi channels impitirivu atekako essimu nalaba channel nalaba obono nefu ne babikopa so technology ono teyaliwo twabera n'empisa mpitirivu president ebyo abaserebu tubivuddeko olina kigambo kyoyogedde kayiseewo oyogedde ku AFCON empaka zino ez'emipiira gy'amawanga ga Africa kakati bannaffe bonna banna Uganda njala kubategeeza nti omuntu bw'asirika tekitegeeza nti abamusiru abatamanyi kyakubaddamu waliwo abantu abasirika nga bo bakola bukozi kakati abantu abaali bagamba nti ekisaawe ky'e Nakivubo kiringa akasaawe aka tenesi kakati njagala okubagamba nti ekisaawe kyawedde ekisaawe ky'e Nakivubo kyagidwako engalo munnaffe Hamisi Kigundu kyatukoledde era yataddeko jimu ebisaawe byonna mu East Africa tewali kifo kya kisaawe kirina jimu eyenkanankana Hamisi Kigundu gyetaddeko ku kisaawe Nakivubo jimu ey'omulembe gwe kasobola ekigambo kye bayita jimu ate kitegeera genda okigugolinge buli kintu kyonna nga bw'olaba ekisaawe kya Arsenal jimu gye bakoleramu abazanyi ne babeera fit ne bakola emifumbi ne bafuna amaanyi emibiri gyabwe ne gijja agenda okuyingira ekisaawe nga refreshinze bulungi Hamisi Kigundu kyeyatadde Nakivubo we bagenda okuzanyira ebikonde ekifo kyawedde we bagenda okubakira abakyala ekifo kyawedde tulinda bulinzi nga bwe mwalaba abakulembeze mu ggwanga lya Namibia bwe bakirambula ne bagamba nti tusaba Hamisi Kigundu atukkirize Uganda yebe ekigulawo ne Namibia kati abagenyi abaali wano mu nkiiko zino ezibaddewo bakyalayokko bannaffe aba ministry ey'ebyemizannyo bakirambudde ne bakakasa ba technocrats abakwatibwako abakugu bonna abantu kati batandise okuva mu mawanga ag'ebweru nga bajja okukirambula so kyavuze kya bulambuzi oledde kyawedde naye kyemwebazaako kiri ekintu kimu era oli waddembe okugenda okukirambula oli waddembe okugenda okuteekerateekerayo kati bannaffe baggolola ab'emifumbi mugende jimu yawedde ab'emisambagere tegera muyinza ogitegekereyo emisambagere gyammwe ekyanyumirako waliwo nayita waawo kuba naliko naawaawo nindaba amakubo agafuluma n'okuyingira abantu kye baali batyambu simanyi trafiki ate abantu banayingira batya nga ndaba amakubo mangi agafuluma n'okuyingira ne parking weeri abantu tebakyogerako tebakimanyi parking bagenda bagamba nti namungi w'omuntu oyo omuntu ali parkinga wa parking nayo weeri ekisaawe kya mulembe nnyo so twagala kwebaza munaffe Hamisi Kigundu olw'enteekateeka eyo twebaza gavumenti yaffe ennungi eterawo embeera abantu basobola okukolera ebintu ng'ebyo omukulembeze commander in chief his excellency Yoweri Kaguta Museveni tukwebaza ministry y'ebyemizannyo yamuyirawo omubiri nti Hamisi asobola okutukola enteekateeka bwetyo president nga bamugamba kigambo ne bannayuganda abakiwagidde abamusabidde bannaffe ababadde enseekerezi ababadde bakisekeeterera nti kisoboka tetulina budde bwabwe owabula tubagamba bugambi nti mugende mwerolole mulabe ekiriyo kyakigeze bisaawe tuwongedde okuba nga tuweza okay kale nga tumaze okuba nga tuvayo nange mukulu Hamisi Kigundu kwebazizza nnyo kubanga enteekateeka ezo zitambuza n'otuukiza bye wasuubiza bantu bangi batwala ebintu bya gavumenti ebintu by'eggwanga nakireka bingi tujjo tuze tubiraba natatuukiriza nakano tukateekeko akoze ekisaawe ekyo Hamisi Kigundu nga tekuli ssente ya gavumenti n'emu omanyi olwaba olugambo abalowooza mbu tebisoboka waliwo abantu mu Uganda balina Uganda at heart nga bakulembeza Uganda kakati akikoze tekuliko ssente ya gavumenti wadde omunwe gw'ennusu ssente ze otegera so twetaaga abantu abalinga abo abawerako batukolera ebinene twejjeko olunabe lwaba muyindi muzungu bano abatulowooza mbufe abafrika tetusobola kukulaakulanya nsi zaffe weewaawo tugendeko ku baana baddayo okusoma dakiika zino 3 ezisigaddeyo okulaba nga tunnyuka saawa yaffe esooka ebisale byo byeyongera ku linnya bulinnya
president namulabyeko yabadde jinja n'agamba nti ate amasomero gakyagenda maaso n'okusaba ssente newankubadde nga gavumenti egasasula eteekayo ssente era bakyasaba abaana ssente bagamu gogagamba nti baana balina okufunayo ekyokulya n'ekyokunywa n'ebiringa ebyo naye wano mu kibuga ekyasinza okuba nga kinnewuunyisa abantu bakyagujubana ne cut off points nti nze njagala baabuna njagala baabusatu njagala baawebuti kigamba omuzadde atubanenda banga bino ebintu kyagenda maaso n'okukosa abayizi nno ddala n'abazadde okulaba nga anoonya omwana waafune ekifo ku ssomero eddene oba gundi gonna nga bogamanyi akaseera kano n'ebyenjigiza bino olaba bitunuddewa mukulu wa Sajja Mivule nga gavumenti egamba nti bano tebagenda kuddamu nakugwa omwana oba alina ekitone ekyayita agende si bino byakuga nti yafunye omwenda mu math ne English ayitewo buyisi namba emu katusokere ku bisale ebisale si kyangu kyakukka newankubadde nga tukyetaaga era ne ssente ezimu ze basaba teziriiyo njagala kuwa ekyokulabirako buli taamu basaba development ne bamala emyaka 6 nga tewali kibaali badevelopinze ezo ssente babasaba zaaki okitegeera kakati mulimu obubbi bungi gavumenti erina okuteekawo sealing nti ssente za senior wano tezisukka nga wano mu kisulo bwe ziti naddala b'ebisulo bye basinga okusaba ebintu ebyo waliwo ebintu bye basaba nga olaba tebyetaagisa tebiri nayo okitegeera kakati ekirala ebisale ebyokukka kitutte ebbanga ng'abantu bakaaba naye nga tebikka lwaki ansanze njirina gituwe kasita abanene abali mu gavumenti batandika okuyingira mu buli kintu ebimu genda bikumenyera abantu bawansi bakaaba bukaabi abanene abali mu gavumenti bwe batandika okuyingira mu bizimbe byakeri bazimba abantu ne bakaaba ebirala ne babigula esente ne zipaala ne batandika okusaba sente mu dola okutegera obufere ne bubeera buyitirivu nnyo abanene abali mu gavumenti bwe bayingira mu transport sector nga gabaasa ago balinamu emikono ebisale ne bipaala kyebava bapaaza sente gavumenti negamba nti nedda munaku enkulu temwongeza sente tebawulira kubanga abanene bakirimu abanene bwe bayingira mu taxi ezo mulimu bano balina omululu togulabanga buli kantu bakayingiramu ne taxi ezo balinamu oli alinamu taxi 10 taxi 5 togulaba baseera ebisale nga bwe baagala kati ebitongole ebyandibadde bicontrollinga sectors zino tebirina maanyi gabagambako otegera kakati abanene abo bayingira ne mu malwaliro njagala otandika okukola programu zino kubanga nze ndi investigative kubuulira omukyalo omusawo okuva e Belgium kyeyangamba nga tuli ku ddwaliro erimu bali money minded bafa ku ssente tebakyafa kumwe bannansi omukyala n'alekulira omulimu ng'alaba eddwaliro lifa bufi ku ssente abanene bayingira ne mu malwaliro okutegera ne bapaaza ebisale bwe baava eyo malwaliro abanene bayingidde mu masomero essomero lino lya minisita gundi essomero lya minisita gundi mulimu n'agatagambwako kasita bayingira mu buli bizinesi yonna ministry tekyalina biragiro byesobola kubawo ne bawulira okutegera balina ojjukira omusajja omu bano batwatere embundu twatunga obojerero omusirikale n'amugamba nti wano tebakolawo U-turn owetedde wabi n'avaamu n'amukuba oluyi mbukubanga balwana okutegera ekyo kiteekwa okukoma era nze kyovola bampagira muhoozi jeno muhoozi bw'anajja ajja tuwonya ekintu ekyo anti nange ekyo buli wokyogera olinga ngamba nti bino abiraba nga bigenda mu maaso n'alinda bamale kuvaako kati lwaki kitatandika kati muwabuzi nedda buli kintu kirina ebikiseera kyakyo ekiseera kye kijja nze nja kuwagira jeno muhoozi ebyo tebijja kubeerawo mbutwatere embundu otegera ne mubeera waggulu w'amateeka kati bayingira mu buli sekita bakola sente banaatera n'okukwata enseenene abo baminisita babaka ba paalamenti baani abanene bonna abali mu gavumenti abasinga obungi bayingidde mu buli kantu amasomero gaabwe kati ne bapaaza emiwendo gy'ebintu tebagambwako ya money makers balina omululu mungi otegera kakati kyova olaba nti abazadde mukaaba duli amasomero nga gakyali g'abantu ba bulijjo abantu ba bulijjo nga bakanya n'abazadde batuula ne boogera kati baagambye n'okugamba
atalina school fees zonna nga ziwera totegana okuleeta omwana tuli abazadde bakkirizanga abaana baffe bagenda ku ssomero nga tewalina ssente gy'otaddeyo okujjako ebikozesebwa okutegera kakati n'ogenda n'onoonya ssente nomala okutunda emmwanyi nomala okutunda pamba kati bano bamane makers bakozi ba ssente banene bali mu gavumenti amasomero agasinga gaabwe kati nabali abalala ne bakoppa bano abanene enkola n'esaasaanira eggwanga lyonna zonna minisitule z'okoonako redirect ku muntu wa bulijjo obulamu bwa bulijjo okugenda ku bye tukoonyeeko by'obulamu okoonyeyo nti yonna baatuukayo n'okona ku by'entambula kakati ebyenjigiriza ogenda okutunya omuntu ono ng'alinga yafuuse omupakasi nze nganzi nafuuse mupakasi w'abali kyolinga agezaako okuba ng'ojjayo tuli mupakasi waabwe baatuwamba we are slaves in our own country bawamba ensi yaffe buli kintu webali kugamba bali selfless no selfish bali selfish nti berowoozaako bokka ate ekyo kibi kinene nnyo kyokulaba tebasaasira banaku bw'oba tomalayo school fees tebajja kukkiriza kusoma ng'oleseko half buli webali ensi ekaaba bayingidde ne mu ttaka be baliyo buli wowulira emiranga ng'abantu bakaaba abanene mu gavumenti be baliyo ekyo nkirinako obujulizi ne bwe bannona wano ne bantwala mu kooti nkirinako obujulizi ogambye nti mulimu abanene abalina amasomero agabbi agali mu gavumenti oba agabbi agali connected n'abali mu gavumenti otegera be baleetedde bannayuganda okukaaba be bakaabya abantu ku ttaka be bakaabya abantu mu malwaliro be bakaabya abantu mu byentambula be bakaabya abantu mu masomero kubanga bino byonna babiyingiramu ssente ze babba mu gavumenti baziteeka mu ebyo buli wantu wonna waabwe waliwo kye tutakonyeeko mu ssaawa eri katukyogereko kati ekyabaana okuba nti bayitira mu buna ekyo nakyo kiri feeke kya kiwaani kati zonna nga buna kaakati kankubuulire ennonda eno lino eggwanga n'olinkwasa sooka weebuuze abaana abafuna obuna emyaka 10 emabega buli mwaka emyaka 10 emabega kiki kye bakoze mu ggwanga lya Uganda nkwadde dakiika emu kirowoozeko kigamba abantu nti yafuna buna mu kyomusanvu wayise emyaka 10 alina okubanga amaze university kubanga giri mukaaga secondary then esatu university by the way alina okubanga alina kyayiza wakiri akayiso or anything biki batukoledde tewali kitulaba mu myaka 10 abaana ba graduating mu institutions ezenjawulo mu China bakola ebintu bimeka a lot bigugulingo biwulira abantu Japan bakola ebintu bimeka South Korea, Malaysia wana abaana ne bafuna buna ne mbatimba mu mpapula z'amawulire ngabo bali abageze ennyo ne babasitula ne bamaliriza university wawulireko ku mwana gabayita plan decade tewali kintu kyonna kye bakola mu ggwanga kyowulira bakola bintu bya bulijjo kufuuka basawo bintu bya bulijjo kufuuka ba administrator bintu bya bulijjo kufuuka bagundi ba agriculturists tewali kintu kirala kyonna kipya kye bakola ti innovatively bakoze kino ba innovative bayiza kino so obubone nabo bufu twetaaga ensoma ng'omwana asoma ng'atalina skills zafuna obukugu nti bw'amaliriza bw'ati asobola okukola ekintu nga n'ebulaaya tekiriiyo nga kitandikidde wano ewaffe okutegera lowooza ku mwana yakola ekyesuubo yali mwana okutegera lowooza ku muntu akola kati nga headphones zotaddeko ku mutwe ebintu ng'ebyo kati bano abafuna obuna nabadde ndaba minisita obulimi n'obulunzi Franka tumwebazi ow'ekitiibwa ng'agamba twetaaga obuwumbi 8 obuwumbi bwa Uganda 8 okugema ente kalusu okulagiriza eddagala bano abafuna obuna tebasobola na kuyiiya kukola ddagala litankwa kati ekyo kiri fake kifu kyetaaga okuvirawo ddala ne mutimba abaana ku TV mu mpapula zama buli lupapula nzomanyi ngula amawulire buli lunaku n'ogula olupapula nga empapula 10 zonna mulaba abaana b'amasomero esomero eryasinza okukola ewakiso eryasinza okukola egundi n'okutuusa olwaleero obulwadde obabuyita kalusu tetulina baana balina bwongo busobola kukola ddagala eryo tukyalagiriza ddagirize kati bali bannaffe kati no kankubulire kino
abakola eddagala eryo ebweru oba China oba France bw'obaleeta ku bibuuzo byaffe wano bagwa ng'ayita mu sisitimu yaffe wano ebibuuzo bya P7 abigwa ate eri ewaabwe bagezi bazibu kitegeeza ensomesa yaffe eno nayo nfu tegassa teyambira ddala yandibadde etya yaffe tuteekwa okuba nga tusomesa abaana bano nga wamalira university asobola okutukolera eddagala eritta ensiri. That's my argument. Lwaki tuligula ebweru bali balina nsoma ki gye tasobola kuleeta wano nga no dissatisfying nga tetusobola wano balina nsoma ki kakati wulira eddagala lyoteeka mu mazzi obuwuka ne bufa nalyo lyebweru Saudi Arabia Jidda Jordani Egypt lwaki nerye bano abafuna obuna bagasaaki ensi yaffe kitegeeza ensomesa yaffe nfu era si bagezi bakuraminga bukuraminzi kyobola bamaliriza okusoma tewali kye basobola kukola kitegeeza they are not wise nempeko obuweke bakuraminga bukuramu eno kuramu waka yeri masomero gaffe bateekwa okubanga balina bye batukolera wano bye tulabako waliwo ndowooza mwabide yali nga wamagezi abamu kwabo babakugumbya enjigiriza nti waki n'ebibuuzo bitandika okubanga bikolebwa nga bisinzira mu regions ez'enjawulo omwana ali Kalamojja omwe ebibuuzo bye bimu n'owe Kampala n'owaawa facilities size ezimu buli kimu kyanjawulo nnyo naye nojja n'obatuuza ebibuuzo bimu ebiri national balina kugwa kakati nga baga nti amasomero kati gagula buguzi results obuna bagula bugule balina kugwa okitegera so nti ebintu ebyo ensoma yaffe wano yekyenoonere abantu basasula sente empitirivu nnyo abazadde amawanga gatanso okujungulwa diguli zaffe omanyi lwaki emirimu tewali bazigobye Nigeria ezigobye Bungereza yagoba bonna abo bafuna obuna olumala okutikkirwa diguli zaabwe ababeera batuuseeyo bonna balwanira mirimu gyegimu busawo engineer administrator tewali bipya biba innovating nga bibayiiya tewaliyo bipya China weebuuze bali akawumbi kamu n'obukadde obuyitamu babeera batya nga bafuna emirimu babeera batya ensoma yaabwe kubanga nnungi ya mulembe omwana atuuka mu P7 ng'asobola okubajja emmeeza asobola okubajja essanduka y'omufu ne bazikamu omuntu ng'omwana wa P7 yagibajjizza ekyo kye twetaaga wano anti bazadde nabo basomesa bagamba njagala obeerera oya njagala obeere kino eri tebatunulayo obeerera oyo okolewa okugenda okukola internship ngo osoma bwa lawyer buli wokonkona waliwo akolerawo internship buli wokonkona waliwo akolerawo internship kakati banakolawa era kyova olaba nti n'obubbi mu baloya buyingiddeyo tebalina sente nobanoonya zaabwe ababbi bayitirivu kati baloya bayitirivu bali mu baloya abo ne badira sente zawanguddemu omusango bazimuddiza okutegera oli gwe yawolereza asinze omusango bamukompesetinze loya n'azibba bagenda baba bawuza jattaka balina okugabana bwe ndisinga ntwalako kino naawe notwalako kirimu kubanga abantu baffe tebabimanyi bwe tuwangula omusango guno ogw'ettaka nze ompaako makkati omuntu nakkiriza kubanga tamanyi lawyer nti anaddamu n'afuna emisango emirala aba alina kwenunuliramu ogwo weebale nnyo aguleko emmotoka aguleko n'akayumba mu ttaka lyono kati abamu bafuuse babbi ebisale bino tutule ku bisale bino byo binaatereera nga byongera kulinnya ate nga okusinziira ku nsoma bw'ogikubyemu ttooki era bikanga nfu nnyo kwegamba we pay more for less ebisale nze nkugambye okujjako nga commander in chief Saabalwanyi Yoweri Museveni akambuwadde naye tebisobola kukka kubanga abalina bali mu gavumenti amasomero agamu gaabwe tebisobola kukka so ekyo kyo kizibu kikyaliwo nga kikyaliwo byebisale bikyagenda maaso n'okubanga biri kati ate ekiyinza okubireetera okukka singa ababbi wateekebwawo etteeka babba ssente za gavumenti battibwe kubanga babba ssente balina obusobozi okuzimba amasomero okuzimba zi university balina obusobozi okugula buli ttaka kyokola bimuvuyo egiri mu ttaka miyitirivu abantu bababbako ettaka lyabwe ssente bazibba mu gavumenti ne bagula buli wantu wonna ne bakola buli kintu kyonna kati balina ssente empitirivu nnyo bano ababbi bakyaziteeka buli we baagala
nga bakyabba bwe batyo bagenda kutubonyaabonya nnyo tugenda kufuka baddu tutandika okwera ku mbalaza zaabwe. Oyina ekintu kyokonyeeko ekyenkwa rather kalusu nonzijukiza minisita avunanyizibwa ku nsonga z'ensimbi Mataya Kasaija honorable yabudde n'agamba nti bannange eggwanga tulireke buli lunaku kugenda bweru kwewola buli minisitule kati anti nezo tezabaddewo eza minisitule ya agriculture maifu nazo tezabaddewo nga beetagayo obuwumbi obulala bafune ku nteekateeka eyo oba si ekyo n'abantu babawo beetu bagende beenoonera eddagala bagule bageme ente zaabwe naye yagambye nti waliwo ebintu ebyewoza ssente kati buli minisitule zeewola waliwo ebintu nga tusobola kubanga tetubirina ng'eminisitule bwe teyagala ssente za kino naye nga si ekiryawo nti kikulu nnyo ebintu izo bivaako naye tetugenda kumala geewola bwetu tetufuuke beewozi ekyekwewola tekisobola kuggwawo kubanga kino nno kati mbawa bwino n'abali mu gavumenti waliwo abatakimanyi ebitongole ebimu biteekawo ekintu ekyokwewolerako ssente nga tekyetaagisa nga banoonya zakubba era mukulu Kasajja byayogedde kakati nga tonaba kuteekawo tteeka litabano ababbi ne batandika okutya nti bwe banaatugwamu bajja kututta eggwanga terijja kusobola kufuna ssente zigula ddagala lya birime ddagala lya bisolo nga kati bwe tunoonya eddagala lya kalusu disitulikiti ezisukka 30 bazitaddeko kalantini teri nte kuvaayo okutegeera kakati tulina ekizibu eky'amaanyi twetaaga okutaasa eggwanga naye ssente tewali tuba tulina kwewola kubanga ezandituyambye bano bazibba tezikyaliyo bazibbira mu malwaliro bazibbira mu education bazibbira mu nguudo bazibbira mu agriculture bazibbira mu bintu bingi ne bateekawo twagalayo okwewola naye nga bye bwewola tebiriiyo surprisingly ezimu bazeewola nga ne budget yakafuluma ate nga buli minisitule bagibudgetingidde ssente zezifulumye naye nolaba nga tewali ssente buno obubbi obuli mu ggwanga lya Uganda oba kino kinansibya nkyogere kikitenga okoze ekyo wekibanga mazima oba oyogera mazima okujja kongo waayiriza onondeetera bbogo ya mukomera si yekka nja kuleeta kawunga ke kakwata mu lubuto omanyi abasajja abo bankwatakwata nnyo nze abasajja bagundi ba CMI abo banona nnyo mu studio zino ne banteeka mu safe houses zaabwe baagala nnyo okunkwatakwata oli president kasoba nga towaayiriza kaakati kino kankyogere bananona bunonyi ate nange naguma namanyira ekikulu bampa ekitiibwa buli lwe bankwata tebakwata nga ffe bakyenjenje bakimanyi ndi statesman era njagala kwebaza ebitongole byonna abaseemwayo abankwatakwata njagala kwebaza nti nze munkwata mu ngeri ya muntu mutegeevu temunkwata nga BWIINO njagala kubebaza munkwatakwata ne munona mu studio ne munkasuka ku kabangaliza mmwe naye temunkwata temunkuba njagala kukibebazaako kati kino kankiyiseewo oba oli resistinga bali baba resistinga okubakwata gwe tugukirira zaawo kasoma nti giwunye nga basebe empingo emikono gigino abasajja abo ab'ebyokwerinda ISO CMI crime intelligence SFC bamanya omuntu alimu omulamwa ogwagala ensi ye ne bamanya n'omuntu ali destructive ayagala okuzikiriza obuzikiriza ensi bwe babeera batunona bamanya nti oyo omuntu is a statesman ayagala ensi ye batukwatira mu kiti ekyo bakwata bulungi kati ne bamanya nti ono ye kigendererwa kye kukola ssente nakutta tanaggwanga ko nalinnya lya gavumenti ate ono azimba byayogera tebirina kuona mutwe na magulu gwe balina okukubamu ne bamanya nti basajja Mivule yabeera azimba ggwanga bantwala mu ngeri ya kitiibwa kaakati naliko munnamawulire akola ogw'okunoonyereza investigative journalist kaakati nze nina bwino ku gavumenti eno mungi era nze mbawaako just 5% ku byemmanyi nemmala nsumulwa nengenda mu 20 abasajja bankwata obulabo buzi nze okwogera byemmanyi kubikolebwa mu gavumenti eno nina kumala genda mu Amerika nenziruka wano neneekweka mu Amerika nensumulula ate bwe ndisumulula obudde tebusobola kukya enzikiza ekwata n'enjuba negana okuvaayo mu ggwanga lya Uganda nga nasumuludde byemmanyi ku gavumenti eno asokotweko ka 5% kakati ntambula ntuuka ku bantu abamu omanyi investigative journalism bw'oba tosobola kufuna bwino afa ku dining mwami Museveni waaliira amawulire gaveemu nkaddemu okawulire kaddemu ng'oli mu investigative journalism
nga basajja Mivule bwendi nga tolina bukugu busobola kuwa information ey'omuntu wali biki ebigenda maaso ku dining nga President Museveni alya toli investigative journalist gubive mugendo limemboga nvaawo ntuuka mu Ministry of Finance njogeramu n'abantu abamu kakati kino kankyogere omanya abantu abamu omwenge ogwo gumanyi mulungi nnyo nze ngukozesa nga nkola ogw'okunoonyereza ng'onywa ng'ogaba angogaba omuntu bw'omutwala ku Serena wali oba ku Sheraton n'osooka n'omuwaamu eccupa za bbiya 2 n'olagiriza ekyemisana ogula buli obwogeze nnyo oba oyinza omwana n'abongo neyeebaka kyonna kyayagala tebebaka tulongo babadde oli ayinza otutamirirawo n'agwa ate nga ndi ku mulimu nina obukugu omukiipinga ng'ayogera simuwa kugenda kumutamiiza n'omwongeramu ey'okusatu kakati nze mba mulaba bw'omwongeramu ey'okuna ng'atandika okusumulula enze bwe ntyo bwe nabakolanga abamu mu finance bampa bwino ku bugagga Uganda bwerina era mungi ne musirikira ne bambuulira abantu bangi abanene mu gavumenti abavuwaziza eggwanga lino kaakati bwino alaga nti obubbi nga buvuddewo obw'essente y'omuwi w'omusolo tewali luguudo mu Uganda luteekwa kubeera lwa ttaka kadde mutulya kikulaga obubbi obuli wano olinga ngamba nti ssente oledde weeziri ezimala okukola buli kintu Uganda ngagga nnyo nkugambye Uganda ngagga nnyo obubbi obuli wano ng'omuntu yazze nga ggwe nga basajja Mivule kati neggwanga ne mulimpa emyezi 3 kubanga nze enkola yange kati ng'abo ab'amabaati segenda batemako dda omutwe bakitutu amabaati twagasanze mu nnyumba yo nogatomanyije bwe gazze gaali galina genda Kalamojja gwe n'ogamba tomanyi bwe gatuusaawo nawe wagalabye bulabi nga gajja ng'ate ntawaanya omulamuzi mbw ate tunoonya bujulizi abo bennyini be nandisse ne mbatemako emitwe njagala kutegeeza senga tewakyali abba kaakati bali abasajja bampa bwino mu finance nti obubbi obuli wano ne bambuulira n'abantu abamu bibabbye n'emisolo egimu egitasasulwa ensi kiri kika nti buli luguudo lwe tulaba olutukaabya nga bwolaba olw'ebusaabala bwolaba olwo olusulako Besigye oluva ekasanga tolugenda ennanga bwenfufu eri okutugirabanga Bengazi enguudo ezo zonna zandibadde za kolansi senga obubbi bulinnyibwa ku nfeete ne banga nti kuno okubba tokulabanga bampa bwino neetaaga kumala kudduka wano mu Uganda nengenda mu Amerika nensumulula kubanga ono tebayinza kundeka kati ene natubujulizi bwona agenda olina okubaawo ojulire kino nekyo kankibasomese ababbi babeera bassi babeera batemu omuntu abba ssente z'eggwanga bw'atyo bw'omala n'omwatuukiriza n'ovaayo ne bwino omuyitirivu nga nze gwe nnina bakutta ne muwulira enkeera nti omulambo gw'abasajja Mivule bagusanze wali mu lwajjali bagusanze mu mugga babeera batemu ababba bwe batyo babeera bassi batemu betulina setaani abeera yabajjula obulamu bwo tebimukwatako oba eggulu gye liri Katonda ali musalire omusanga musalire bo eggulu lyabwe lyawano ku nsi abasajja babbi eggwanga lino kankubuulire era nze lumu nja kuzuukuka omanyi nina visa za Amerika 6 mu pasipoti yange ziteba kyasobola kunnyima visa kubanga nagendanga nenkomawo nja kudduka wano nga mpulira obusungu bunkutte era nsaba Katonda obusungu leme kunkwata kubanga njagala kudduka ngende mu exile todduka soko otaasa eggwanga tosobola kitaasiza wano bano abantu nze bwino gwe mmanyi je n'omukwano gwo mugambe nti byenkola bya ggwanga munyongera obukuumi anti kati bwino balinde General Muhoozi amale okutuuka mu ntebe ndyoke nsumulule kati sisobola kusumulula mbawaako only 5% buno obubbi obuli wano eggwanga lino kati nakino kankikugambe singa obubbi tebuliiwo Uganda esobola okusasula ssente buli mwana abeera amaze okusoma ku university nga tanafuna mulimu kisoboka ekyo nkugambye ku bwino gwe nnina ku ssente zibbibwa mu ggwanga lya Uganda esobola okusasula omwana amaze university nga talina mulimu naaba nga wali akasente ke bamuwa
nga kwaka kasente kwatola n'anoonya omulimu oba kwatola n'abaako kyasobola okutandika n'akolawo ka garden k'emboga n'asobola zitwala ku kyaki wasabira n'asobola zitwala mu katale ng'asobola okufuna sente esobola okugula eddagala ly'emboga n'obusigo bw'emboga n'akola ka gardening awo n'atandikira okwo n'atabeera bubi. Uganda tulina sente naye okuzibba era njagala na kino okukigamba abantu nti ekyaŋŋaanisa okuwagira Bobi Wine era n'amala akyuka n'akikola. Ate olwese Bobi Wine mu bino lwati oli wa nuupu leka nkolesa mukiniza badde manyi tukyamaliza kiri kye tuliko era kye ndiko kale Bobi Wine n'amala akyuka n'ava mu ebyo ebyekiyaye byakola n'akunga bannayuganda twekalakaase tujja abasajja bano mu ofisi ze balimu mwe babbira ssente amalwaliro gonna gabeere nga galina buli kyuma eky'omulembe nze mwami Museveni muvaako n'engeri wa Bobi Wine kiddemu ensewulire basajja Mivule ku lw'ensi yange Uganda obulumi Bobi Wine era by the way nze emirundi gyonna gavumenti eno gyenkutte gavumenti eno gyengobyedde ku mulimu ne baggalawo zi radio station kwenkolera ne baŋŋana okukola ku zi TV okitegeera ne bansikasikanya ne bantwala gye bansibira babadde banvuunana kulumirirwa ggwanga lyange. Abantu baga nti baagala nnyo Mivule ekikabwe kityo. Bobi Wine bw'aliva mu ebyo ebyekiyaye byakola ebyokukola obukozi ssente n'agamba nti njagala miliyoni y'abantu twekalakaase otyo tujja ababbi bano mu zi office. Mwami Museveni tagenda kundaba agenda kumpulira nga ndi wa Bobi Wine kubanga okugamba nti nalya bwe bagamba wano ani atalya banamboze tebalya namboze afuna miliyoni 4 niyakira kumacha ku TV nti Museveni mubi si yeyeka Museveni yatondawo bu constituency obwo nadira n'ebyalo nabyo nabifuula constituency banamboze ne bafuna baliira kyokka ate bo bakafiri tebalina ddiini ne baga nti Museveni mubi otegera kakati ngana mafuta agabatuto oyinza okubanga gave ani atalya atalya leader of opposition owa NUP kati wa NUP yes government emuwa emotoka emukulembera nemuwa eyiye eyokubiri ngo jekeri gye bamuwanga MP ya miliyoni 2 ne bamuwa eyokubiri mwatambulira leader of opposition ne bamuwa neggalawo emabega akanumane ngenda kerabira president katono nnyo ira kijagalo kuwa onyongerezeeko mpango maze kale kakati kwekyo ne bamuwa obuwumbi busatu n'okweyongerayo maaso yamanyi bwazikozesa kati ani atalya Museveni Mivule nafuna kiki mugamba nti yalya kakati nambozi bwe yalwala nze bwe ndwala ngenda kiruddu nambozi bwe yalwala nakolako nuli pressure nge kukubinga ndaba sira bawo kintu kya government kyonna kiryawo kumpi ne ngamba musajja wange asibalwanirira abasajja bampe ekitanda luli omwezi nga gumo guyise mu ddwaliro Hamisi Kigundu ye yasasula sente z'eddwaliro State House tensasulira government tensasulira namboze bwalwala asiba ku TV ng'avuma Museveni agende ng'avuma General Muhoozi njagala olabe enjawulo nze awolereza Museveni ne Muhoozi nze bwe bampisa ente zange bwe baziwa obutwa State House teyampayo wadde enteemu Wealth Creation teyampayo wadde enteemu tebanziruukirira abayaye ba Bobi Wine bajje ne basimbula ebitaala byange solar security lights ebikondo ne babisimbula ku farm ne babitwala nabategeeza tebampayo wadde ekitaala n'ekimu farm yange eri munzikiza kati njagala owulire namboze asiba ku TV ng'avuma Museveni ne basajja Mivule asiba ku TV ng'awolereza Museveni awolereza Muhoozi olabe treatment gye batuwa namboze bamumalirako obuwumbi nga bubiri obumbi bubiri n'okusoba mu Amerika basajja Mivule awolereza mwami Museveni bwe nalwala Hamisi Kigundu ye yasasula sente mu ddwaliro gavumenti yamanya naye tesobola kunyamba kakati wulira bawa namboze ng'alabirira mukyala we mwami bakireke gavumenti yamuwanga $4 buli lunaku njagala mulabe treatment kakati mulabewo ani alya n'atalya basajja Mivule awolereza Museveni bwendwala tebanzijanjaba basajja Mivule awolereza Museveni ente zange bwe baziwa obutwa tebansasula basajja Mivule awolereza Museveni bwe babba amataala gange ku farm eri munzikiza tebangulye wadde n'ettaala n'erimu kati nambozi bwagamba nti omugongo gunnuma nga mwami Museveni yateekawo enkola okitegera ebajjanjaba
obuwumbi bubiri ne bbaawe amuliko alabirira mukazi we gavumenti n'emusasula mu kwezo ne bagattako miliyoni 8 Namboze zaafuna buli mwezi. Namboze okubeerako omwami ng'ali awo kumpi mugamba nti maati kimusasuza maama mukyala mama w'abaana bange toggwamu maani ojja kuba bulungi ojja kuwona guma bamuwa $400 okukola ekyo okubudaabuda mukyala we aleme kuwulira bubi addemu essuubi. Gwe ssaawa 2 oli wano oyogera. Nze mmala essaawa 2 ku TV ate buli wiiki nina TV 4 kwenjogerera. Gavumenti kati nakino kati mwabagamba nti nalya gavumenti tengulira mafuta, gavumenti teyampa motoka bwebaga bampe emotoka bajje bajinzijeko babantwale mu kooti okubawayiriza. State House tempanga motoka emotoka gye twalaba yali yaki anti mwabagwagwa bannu ogera nonsense tegera buli wanupu mugwagwa nenge emotoka teyaliwo. Juzi wayogera wano n'olumiriza Jeno Muhoozi nti yakuba Kakwenza nenga yamukuba Kakwenza yayogera banaye sinze nagamba Kakwenza yagamba kati famuli ge twakola anti gwe kyensonga kitukuyita wano tangaze agaffe tetukifulumye na kumpewo nga tonna bakinoonyerezaako. Kakwenza yakyogera mwamawulire ge mukola ate ffe tewaliwo nga boogera nga tumala kufuna bwino n'ofulumya ekintu ze kikundeesaga omukugu tomala kwonoona wayonoona kati ne bwe naayogera abantu abamu tebakyuka kyabayingira mugongo. Onjagaza ki musooke mufune obukugufu bwe tuliko bwe twakweramu amawulire nga ekigambo ekyo tamanyiko omutwe n'amagulu tomala gakifulumya. Nze nkugambye nti State House bwebanga yampa emmotoka ne neegaana bantwale mu kooti. Nze abantu bemanya abafuna emmotoka yali Catherine Kusaasira n'okugitunda yagitunda, yali Ronald Mayinja n'amala neyekyusa nadde ate wa Bobi Wine. Basajja Mivule asiba Ronald Mayinja addayo wa Bobi Wine asiba. Nze Basajja Mivule asiba ku TV wama nalabe ne Big Eye nga yazze tontabula tuyagala message yange bagiwulire kali byogera tabula nze Basajja Mivule asiba ku TV nina TV 4 buli wiiki okutegera ayino nga mpolereza mwami Museveni otambula kati na kino kankyogere ne Museveni bye yampa bwaba yampa bus State House yampako mipiira. What? Nja kudda wano nkyogere nga nkute ne Bayibuli. Mwe muwulira nga ndeekaana mulowooza nti nfuna nnyo banafuna nnyo. Mwami Museveni kino kankyogere ng'ensi ekiwulira. President Museveni yalagira bampe ennyumba. Otegera? Nakiwulira. Bampe n'ettaka kwennimira omuddo gw'ente zange. Ebbaasa gye bampa tegula na poloti wensobola kuzimba nyumba. Tegula na poloti basajja nengo mukulembeze yakuwa president yampa n'ayita ne financial controller na Kyobe n'amugamba nti mutabani wange ono muddizewo ennyumba ye banka gye yatwala. Kakati banka mwami Museveni n'ambuuza yali ya ssente mmeka n'ogimugamba. President Museveni n'angamba ennyumba tuginunule ne mugamba nti wayisewo ebbanga ddene tugulire eddala empya. N'agamba financial controller muwe ennyumba. Owulira mumuwe ssente agule ennyumba. Okiwulira? Kaakati nze wali we nasooka okulundira wali ekyanja fuuti 5 ku 100 miliyoni 3 fuuti 5 ku 100 naddukawo lwakuza wano ng'ekisaasiwa kubanga nali mpangisa nadduka buddusi nga sente si yasobozeza okupangisa we nali nundira ente fuuti 5 ku 100 ente nenzitwala ebbali miliyoni 3 sente zebampa zebampa njagala kutegeeza tezigula tezituka na mu makati ga poloti. Kati ennyumba nandigizimbye ntya gye bannangira abanuupu bamuwa ennyumba egayaza bamuwa ennyumba ekasangati yafuna nnyo. Mpolereza mwami Museveni kubanga mulaba mulungi okusinga abaagala okumujja mu ntebe. Kankiddemu ensonga lwaki mpolereza mwami Museveni eyampa ennyumba ne bampa ssente nga tezimala na kugula poloti kubanga mulungi okusinga abaagala okumujja mu ntebe. Babi nnyo emirundi eno okusinga Museveni. Ne president binabimanya. Neŋŋamba nti mwami Museveni agira abeerawo. Okutegera ate abantu mwami Museveni be yawa agamotoka Ronald Mayinja bamusasulira looni amabanja ga wooteri ye ne bamuwa agamotoka aganene. Tebalabikako ku TV, tebalabikako ku lediyo ng'eno,
tebamuwaana tebamuwolereza obulimba bonna basajja Mivule kati nze mbusangulawo nga bawayiriza Museveni atta abantu akidinappinga abantu nze nvaayo ne bwino nti ebyo nupu nayo yebikola yewamba abantu bali abafuna agamotoka aganene tobalabako ku TV yonna abawabuzi waliwo kati wulira olwese noleta ekyo kuba bafuuka bawabuzi waliwo be bayita presidential advisors bafuna sente bayitirivu teri n'omugola baku TV nze nerinnya lyange teririko ku advisors ne ku buli TV nze ngenda ne ngamba abantu bannange Museveni mulungi okusinga bana abajja Museveni mulungi okusinga Bobi Wine advisors bayitirivu abafuna sente tobalabako ku God king byonna no bitamu basajja Mivule mpitamu kufa banewalire kunzita era senga tiyali musajja yo damulira ate tobisinga nga question emu ebbanga lyenkoze naawe damulira owa crime intelligence ne James birungi owa CMI senga tebaali abo abampa obukumi senga na fadda sifuna amafuta kujja wano kati nzize wano ready eno tempa sente ne State House tempa mafuta nkozesa sente zange zenzija mu mata gange kati kinnuma abantu kugamba nti walya ng'ate abalidde bemmanyi ede limotoka lye bawa kusaasira senga nze nalifuna senga nkola ku TV 10 olunaku essanyu lina ndibadde kubanga n'amafuta ndozira bamuwa State House teyampa motoka ebe mugamba mbu emotoka gye twalaba si ya State House tenguliranga ku motoka uje tumanyi munange emotoka government yakuwa emotoka y'obulya kuwa basi yakuwa amaka bintu bingi bye bateekawo ku list lumu nali njogera ne Kiwanda Honorable Kiwanda ye minister wa yali minister katakyali naye amyuka omukulembeze wano mu Buganda ye mumyuka wa president wa NRM mu Buganda Honorable Kiwanda nangamba nti nali manyi nti iso ekuketalinga yekolako ate abantu bakimanyi nti ebitongole bya government bimpa sente waliwo na ambassador omu owa Uganda mu ggwanga erimu ebweru yangamba nti naye iso ekuwaya akantu iso terina kyempa mugende mubuze oyo olukakano ate oli wa security gwe otegera yerina okubanga yetu facilitating kati ffe abawulereza state abalumirwe eggwanga kakati ne iso terina kyempa tewali kintu kyonna kyenfuna mu government kyenfuna nti oba ndi presidential advisor kyenfuna mu State House kyenfuna mu iso tewali nina mikwano gyange very few individuals mu maje bwe batyo nakusanga nakubudaabuda y'abuntu kati eyali CDF eyawumula David Muhoozi mukwano gwange nnyo minister mu internal affairs abo benina naye senti State House erina kyempa engabirira otegera waliwo radio ate mwembebaza nti munkyaliza wano ku bwerere waliyo TV gye nagendako ne bansaba emitwalo 5 ba presenter oyogera ensonga za government ne banga Museveni tayinza kubanga takuwa sente era buli ojja ku TV ndo za kuwa milioni nga 5 soko tuwe sente baagana okumpa omwaganyo okwogera bamanyi nti State House facilitating State House tempa kintu kyonna mugende mubuze financial nange bulijjo ngamba omusajja wadde kasoda wadde otuze omusajja bino ono bana abavuka bamwe aba IT bano yese nsobola okumuwa enamba ya financial controller bino byenjogedde n'abimuweereza okumanya sitya n'abimuweereza nti wulira Mivule yayogedde bw'ati State House terina kintu kyonna kyempa wadde amafuta wadde omusaala njagala bwagazi mwami Museveni kubanga asinga Bobi Wine kyenva muwolereza terina kye bampa tewali toyina kyofuna mu effort eno najjo oteekamu n'otambula ekyo n'ogenda ku zi shows n'okola ki waliyo TV emu program etandika saawa nyeze ekiro negwa saawa 5 nvayo saawa 5 kitundu ntukeeka saawa 7 kitundu ogwekiro ndekanira Museveni mbona abonera Museveni tewali kye bampa era bwe mbanga nimbye wendi kulokubiro lujjanja kubeera wano bajje bannone wano bantwale bansibe tewali sente zonna zenfuna mu State House tebampa kantu konna ngenda mukummulako onakikola mpaka ddi ekyo TV nnya kwenjogerera buli week mafuta gange emipira bwe giggwako nzengula batule bwefa nzengula shoka buzobazi bwe zifa makomo mabi nzengula mpita mu kufa banewelera kunzita baloza nina ebisawo bya sente State House teyina kyempa era bino ngenda bisalamu biweereze financial controller omugambe nti basajja Mivule yayogedde bw'ati ddala temumusasula tewali kye bampa njagala bwagazi President Museveni kubanga mulungi okusinga abaagala okumujja mu ntebe bagana abantu balina laavu naye
olunaku lwali nzikiriza president basajja Mivule oli musajja oyino oyewo omubiri okubalwa kulosinga side eyo ndoza gigenda myaka oba 3 oba 4 gigenda mu 3 byebyo badde oyitamu giweze 3 naye abantu bankwata bubi nze nkyali opposition opposition ye yange yali yaba owekitiibwa Lukwago Elias yali yaba Dr. Besigye yali yaba Honorable Semujunganda eyo opposition basajja Mivule gye nali nwanirira etwala obukulembeze opposition zino zaawukana kakati mwe ne muleta opposition nga yabawemuzi abavuma abawemula abanywa enjaga kati bwoba tobawagira batusuubiza kututta nengamba nti mwami Museveni agira abeerawo eyo si opposition gye nali njagala mwakitta ekiro mukifula ky'abayaaye kyakola ssente kati nze ate na kino kankigambe abaganda abankyaye muli bangi abalowooza abalyamu lukwe olw'okuba of course nali w'amaanyi opposition yafiirwa nnyo nali w'amaanyi kati abaganda abankyawa kubanga nalekawo Kyagulanyi nempagira omunalwanda mumuyita munalwanda nempagira simanyi omunankole kakati njagala kubategeeza mwekolemu omulimu abaganda muleete omuntu omutegeevu mulabe bwe simuwagire oba nkiddemu tebakiwulidde nzata nange sikitegedde abaganda bankyawa olw'okuwagira President Museveni bamuvuma nti munalwanda nesi baganda abaganda kiri wano mu Buganda tewali bateeso bavuma Museveni anti bwogamba abaganda mulimu abaganda kiba kinene nnyo si baganda bokka tukitereezeemuko anti kati ompadde omukisa njo kale nze oli munnamawulire nange ni munnamawulire naye ate entambula okusinga nze sinafunayo mu kyoli ayita Museveni munalwanda sinalabayo mu Lugwala ayita Museveni munalwanda kiri wano mu baganda ate nga baka ba parliament kale tugamba abaganda abamu kakati abaganda abamu nga bw'okiyise abangi si abamu abankyawa be bangi abankyawa be bangi nga munkyawa olw'okwagala mwami Museveni omunankole nze mwami Museveni mwagala kubanga mulungi okusinga Bobi Wine abantu ba Bobi Wine baagala kunzita olw'okuwagira omuntu nze gwe njagala ate nga opposition yateekawo embeera mwami Museveni nakkiriza ebibiina by'obufuzi biddemu bitojjere buli muntu agende waayagala ddembe ye demokrasi oyo multi-party system naye kaakati bwe tupracticinga demokrasiya atuwe ssemateeka nengamba nti nze njagala mwami Museveni ate aba Bobi Wine baagala kunzita banneewerera era kye kyantwazisa nengenda nentendekebwa okkuba emmundu target sabbaawa otegera kubanga kati nze n'okulira n'obuliranye nendaba owa Nuupu ng'asemberedde emmotoka yange sasi omubalula onjagaza nkubalula kubanga bansubiza twalidde amateeka mu ngalo bamale kunzitanga batayisima anti president yagamba okuzza omuntu wabbali n'omusortinga nawe ekyo yagala okukola yes omusorting tebanjagala kati eneme wange okola kikumotoka lwaki onondola kakati netutuka mu mbeera eyo nze nakola amawulire emyaka 25 nga nkolokota President Museveni nga nzireka nebaka mirembe yoyo abantu gwe baagala oyo Mivule awulira ne muleta opposition nga eyagala kutta buli muntu yenna atawagira Bobi Wine nga nange embeera mu ebyo ekisoka jjukira nina Christianity background ndi musajja mu Kristaayo ndi musomi nzikiriza mu Yesu Kristo tosobola kuleeta nkola ya kitta bantu nenkuwagira sisobolera ddala nti atakuwagira alina kufa bwe kiri kyekyanjawula ne Bobi Wine nga Bobi Wine bwe yagamba naye oli musiru muzibu buuza twali wano nenkusajjira amaloboozi nga Bobi Wine agamba abantu babatte babasanjage gwe kennyini n'ovunulira abatuwuliriza nti okusanjaga kitegeeza kutematema oli musiru nabaki wagenda ozanya akatambi ako nga wavaayo dda oli musiru nabaki obutambi ebyo nga bifulumye wavaayo dda ebyo byeyogera okufuluma okufuluma kati kitegeeza nti mundaye tekyalimu wakikebera omanyi bye baali bankola mpozi awo wayinza okuba nga waliwo byentambuliramu gwe obimanyi tebankuyita omusiru byentambuliramu obimanyi kansume nti ompita bwisi siri oli musiru ddala kubanga tobeera nange tomanyi gye ntambulira anyway mpita mu kufa bye bansuubiza obimanyi gwe
omanyi lwaki nafuna obukumi kati emyaka 2 nina obukumi omanyi lwaki nabufuna anyway I'm sorry awuli mutuufu ekyo nkitegedde batusubiza okufa batusubiza okufa asirika tayogera kintu kyonna oza tabiraba kugundi tabiraba nti babalumba olunaku lumu bamubuuza nti abantu bonga bakambwe abantu bonga balina ettima zibu n'agamba munnange balina kukola bwe batyo gwe kasita osalawo okudda ku sayidi y'oli omutemu Museveni atunyigiriza abantu bajja kwekolerako ate bajja kukola n'ebisingako awo okiraba ng'ogamba tali mabega waakyo so teyakivumirira otegera kati awo ntegedde nze njagala mwami Museveni omuntu atunda ennyanya ze mu katale ng'awagira UPC omuntu alunda embuzi ze ng'awagira DP omuntu agende mu office akola obwalooya bwe nga tewali kijja mutukako awagira NRM kyekinjagaza mwami Museveni titwamukolokota emyaka mingi tewali kiyatukola okitegeera kakati bano bo batukaka bukasi okusinza katonda waabwe Bobi Wine nenga nti Museveni mulungi okusingako mwene mulowooza nti mpolereza Museveni lwakubanga ndya bagambye abantu balinga bana gwe endowooza yegamba nti newankubadde President Museveni si saint si asingayo naye ati asingako kwoli okuba waddeko kakati bwe tuva wano nga tufulumye ngenda kuwa sente kuba katutandise okutegeera amagezi gazze obasanga sente ezo zinchamula nnyo amagezi gazze neka tumalirize mpola siwagira mwami Museveni kubanga mulungi kubanga malayika nasalawo okumuwagira ku luno kubanga ate abaagala okumujja mu ntebe eggwanga bagenda kulizza mabega babi nnyo n'okumusinga gwalengerayo dde nalengerayo dda kakati nga tumaliriza nkugambye nina abantu bana nze abankumidde wano actually nali njagala kugenda mu Amerika nali njagala genda mu Amerika ba abantu bano mbogoloze bani kubanga ebimu byalinga binwanyisa mu position bikyaliwo ate biganye okuvaawo naye nina abantu abangumiza wano nembeera wano abakukakkanyiza abanzikakkanyiza asooka kubo ye Jeno Muhoozi Kanyine Rugaba Jeno Muhoozi buli mwezi ampeereza sente okugula omuddo emmere enzungu gye tuli sente zange buli mwezi nina owookubiri kamuleke n'owookusatu bombi bajaasi bambudaabuda mu ngeri emu era bambudaabuda baamala kulaba nga State House yansuulirira yakusuulawo kankiddemu Jeno Muhoozi yavaayo okumbudaabuda yali akimanyi nti State House ennyamba empa n'amafuta okugenda ku TV nga zino empaayo n'omusaala ku mwezi bwe yamanya nti terike bampa era yanoonyereza n'afuna obutuufu n'asalawo n'atandika okunnyambayo kakati ninayo n'abajaasi abalala babiri kwabo Kwegatta Hamisi Kigundu ne mutowe Yasini bebambeezezzaawo naye sirina kyenfuna mu gavumenti sirina kyenfuna mu State House bino byonna byokola sirina n'otambula ekiro na kino kankikugambe n'emmotoka gyenvuga Hamisi Kigundu yajingulira si ya State House oba nkiddemu okiwulire tangaza State House yankyayira ddala terina kempa omukwano gwange ne mwami Museveni sigwa sente ne mwami Museveni byansuubiza nampe nyumba kubanga nino kyogera nga sinafa mwami Museveni yalagira bangulire nyumba bampa sente zizimbe nyumba nga tezigula na ploti wegenda kuzimba nyumba nze basajja ninga president yalagira somehow mwami Museveni ali mu buwambe waliwo mu State House abamuwamba alagira ebintu tebagana n'okubikola mwami Museveni ali captured wali abanene mu State House bamuwamba president n'agamba nti basajja muvule muwe kino nekino ne bagana Museveni ali mu buwambe ne ministry tezisobola kuba bwezityo nga tetumanyi kyovola banenguzi n'obubbi buyitirivu omusajja agamba nti enguzi njikoye bo tebagivaako muwambe mwami Museveni bamuwamba era bwe mulaba amaanyi gano gonna gentaddemu okuwagira Jeno Muhoozi manyi nti ebintu bingi bijja kukyuka ku mulembe senga toli Canada kati kubanga balimu bagamba nti banyigizo baddukira Canada America gwe lwaki tewadduka n'obiisunyuwa kakati waliwo abadduka obuddusi abo baleke nze bwe natandika okuwolereza President Museveni ku zino TV zengendako ne radio mu dakiika emu tusibula bantumira ababaka abamu bava Bungereza abamu bava Canada abava Canada nga baŋŋamba ngende e Kenya
bampereze ticket ne documents ezinsabira visa ngende Canada mu kibiina ky'abanna Uganda ekimu okube mbakolere nzijeyo bwino yenna gwe mmanyi ku government ya Mwai Museveni ebikolebwa wano ntandika okuyiwa olunyata abantu bakyawe Mwami Museveni Bobi Wine asobola okuyitawo ne bansubiza ne sente ze bagenda okumpa neŋŋaana saagaana kubanga State House empa sente nagaana lwakwagala nsi yange Uganda siibula bana Uganda mbalamusizza ogusembayo era ne mbasiibula mwebala okuwuliriza Mukama Katonda abakuume paka olwokubiri